Poliisi esabye abeesimbyewo ku bwa pulezidenti okujja erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga mu nteekateeka zaabwe n'okukomya okwemulugunya ku ngeri gy'ayisibwamu bakimanye nti mukulembeze w'eggwanga era tasobola kuyisibwa kyekimu nga bo. Poliisi etegeezezza nti amateeka agalambikiddwa bulungi n'engeri ebyokwerinda by'omukulembeze w'eggwanga gye bimuweebwamu nga n'olwekyo abagezaako okuyingiza erinnya lye mu nteekateeka zaabwe kye bakola kikyamu. Wabaddewo amaloboozi mangi okuva eri abamu ku beesimbyewo nga beemulugunya nti poliisi n'ebitongole ebyokwerinda omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa ye ayisibwa mu ngeri ya njawulo n'abawagizi be ne baweebwa ebbeetu okuyisa ebivvulu nga bagenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokka bwe kituuka ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti olwo poliisi n'esimba ekkuuli. Poliisi eyogeddeko ati ssentebe wa NRM era agikwatidde bendera mu kalulu k'omwaka 2026 Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa y'akyali omukulembeze w'eggwanga era obukuumi obumuwe obumanyiddwa bulungi nga kale abeemulugunya ku ngeri gy'ayisibwamu basaanye baddeyo basoma amateeka. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asinzidde ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'ategeeza nti aboogera nti NRM bagitiitiibya n'agikwatidde bendera basaanye okukimanya nti Yoweri Kaguta Museveni ye pulezidenti w'eggwanga lino era aliko engeri gy'asaanye okuyisibwamu. Ekintu kyokka kati kye tulabye abakulembeze kye baagala okukulembeza ogezaako okuleeta erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga mu bintu byabwe buli wayitawo eddakiika 2 nga baleeta erinnya omukulembeze w'eggwanga ye nga temumugambyeko. Mugende musome bulungi etteeka eriteekawo omukulembeze w'eggwanga mumanye ne protocols ezigavaninga security gye bamuwa tambula atya then tukomewo okumeza twogere. So kye tubasaba kyokka n'ebino ebyokutandika omukulembeze w'eggwanga yayise wano nga yatambudde n'emmotoka nnyingi ogwo si mulimu gwamu. Ebyo nga bikyali awo poliisi egambye nti terina kyemanyi ku bannansi ba Kenya abagambibwa okubuzibwawo abakuumaddembe bwe baali beetabye ku zimu ku nkoŋŋaana z'omukulembeze w'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yakuba mu bitundu by'e Busoga. Abaabuzibwawo kuliko Bobby Njagi ne Nicholas Oyo nga kigambibwa nti baakwatibwa bakuumaddembe okuva mu mmotoka mwe baali batambulira olwo ne batwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma ategeezezza nti nga poliisi tebamanyi ku kukwatibwa kwa bano. Baabula siina information yonna nti bali mu kaduukulu ka poliisi era senga mbadde nayo mbadde nsula nga njibawa ate siinayo briefing yonna kubanga nze njogerera poliisi era poliisi siyinza kwogera byange siyinza kuva wange waka nenoonyayo just njogera ebintu ebikwatagana ne poliisi obanga bano abantu bali mu poliisi embulira nti tubayina nenzija nembabuulira bweba tebayina era still kyenkola ki so at the moment siina information yonna briefing eraga nti bano abantu bali mikono gya poliisi. Akwatidde NUP bendera ku bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine alidde matereke ne poliisi ng'agenda mu bitundu by'Emityana bwemusuulidde emisanvu mu bitundu by'e Namayingo n'agaana bwemusuulidde emisanvu mu bitundu by'e Namayingo n'ava mu mmotoka n'agireka mu kkubo n'asalawo okutambulira ku boodabooda. Kyagulanyi Ssentamu kino kiddiridde okugaana okuyita poliisi gy'ebadde emulagidde okuyita ng'agamba nti bitundu bya byalo nnyo bw'ati emmotoka ye agirese mu kkubo olwo n'abaka boodabooda ne yeeyongerayo ku lugendo lwe. Kyagulanyi Ssentamu ono bw'atuuse mu bitundu by'e Busunju avumiridde ebikolwa eby'okumusuuliranga emisanvu mu kkubo kyokka nti abalala bakkirizibwa okuyita mu bibuga ne bakuyega abalonzi. Tubadde tukawe Namayumba tusanze nga bagaddewo ekkubo lyonna ne bagamba nnyina kugenda kitalya nga baagala awe Namayumba mbadde mbuzaayo dakiika 5 oba 3 okutuuka wano naye ne bagalawo ekkubo ne bagamba sirina kuyita mu kkubo ddene. Abo abasajja nga bakulembeddwa era nga bulijjo bakozesa omu ku mmwe ne bagalawo ekkubo ne bagamba mu kampeyini eno nina okutuuka eri abantu oba mbatuuseeko ntya so bwe bagaddewo ekkubo nga tebalyakkirizibwa kuyitawo ne bakootera n'emmundu zaabwe nemba mu mmotoka nempita
tandikirawo era wano ntuusewo na bodaboda ebyo tebabinkoze okwetoola eggwanga lyonna naye bwe natuuse wano mu Buganda ne batandikirawo. Mu kusooka ebyentambula byasanyaladde mu kibuga Zigoti ku luguudo olunene oluva e Kampala okudda e Mityana ng'entabwe evudde ku bakuumaddembe abaasazeeko oluguudo luno nga beekengera nti akwatidde NUP Bendero Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuva ku nnambika eyamuweereddwa. Kyagulanyi Ssentamu okuyingira e Mityana akozeseza luguudo lwa Hoima era mu kiseera bwe tuteekeddeteekedde eggulire lino ng'ali mu bitundu by'e Busunju ayogerako eri abalonzi wadde nga kitegeerekese nti mu nteekateeka ze ezaafulumiziddwa era ne zikakasibwa ab'ebyokwerinda olukuŋŋaana luno terubaddeemu. Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okukuba olukuŋŋaana mu kisaawe ky'ebusuubizi okumpi n'ettendekero ly'abasomesa era Muhammad Bule ssentebe wa Town Council y'e Zigoti akukkulumidde ebitongole by'ebyokwerinda olw'okutaataaganya omuntu waabwe. Kuba tulabye nti mu ggwanga lino abantu tebayisibwa mu mbeera y'emu, mulimu abatijjisibwa ate era ne mubeeramu abanyigirizibwa mu byonna ebikolebwa mu ggwanga. Kibi nnyo okubeera nga twamusuubidde kuba buli tawuni gy'oyitako eri ku Mityana Road yatimbye ng'eraga tulindiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye tukimanyi bulungi nti poliisi tesobola tukkiriza kuyita we twandyagadde kuyita, naye kye tusinze okukola ekisingayo bulungi ffenna gye tutamusuubira mu kyalo ekisembayo byonna tumaze okubeera nga tutimbayo. Ng'okusunsula akababaka ba Paalamenti okw'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 22 nenga 23 omwezi guno kusembera, abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM bawanjagidde abaawangulwa mu kamyufu obuteetantala okwesimbawo obwannamunigina kubanga kino kigenda kutabulatabula obuwanguzi bw'ekibiina. Omusasu waffe Taaka Konsulata yalina ebisingawo. Okusinziira kwa myuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Rose Namayanja mu kalulu akawedde aka 2021 mu disitulikiti y'e Luweero abantu babayiira obululu kyokka bungi bwayonooneka olw'abo baakomawo nga nnamunigina, ekintu kyagambye nti kikosezza nnyo obuwagizi bwabwe. Okugeza mu constituency ya Katikamu North, Ronald Ndawula si mwetegefu okulekera Gaddafi Nassul alina fulaaga, Patricia Magala okuva mu Katikamu South naye akyalemeddwe okukkaanya ne Abubeka Kalume, Robert Kiini ow'e Munaanika naye Elizabeth Salabwa aganye okumulekera ng'akakunizo kakyali ku mubaka omukyala oluvannyuma lwa ssentebe w'ekibiina kino era pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuyingira mu nsonga za Cissy Mulondo okulekera Agnes Kirabo. Bwe tubeera ne kandidate omu okugeza constituency ng'eya Katikamu South ku mulundi guli tosobola bagamba nti tebalonda NRM. Bw'ogatta obululu bwa Magara n'obwa Kalume n'obwa Muwanga nga bonna NRM bwali businga obwa Kirumiro wa Nuupu bwe yafuna. N'olwekyo tubasaba tube nga tutambulira wamu abantu baffe balonde owa NRM omu tulyoke tusobole okuwangula akalulu kano. Tugenda kulanga constituency zaffe tewali kwetemaatemamu. Mu mbeera eno abakulembeze basabye ekibiina okutuula abagonjoola ebizibu ebibatawaanya n'obwerufu bweyongere mu nkola y'emirimu abantu basobole okumatira n'ebivudde mu kulonda. Issue si yakuwa independent ono mulimu. Ekyo nze sikyagala. Buli wogamba omuntu ngenda kuwa omulimu, ekyo kikyamu. Ekisinga obukulu kyakugonjoola bizibu bino tulongosese NRM yaffe, tulongosese sisitimu yaffe, tuleme kuzzaamu bantu kubanga bagenda mu maaso naki n'okulumagana oba obutamatira. Ekibiina kya People's Front for Freedom kiwanjagidde ebitongole ebikuumaddembe binoonyereze ku bibinja by'abavubuka mu kibuga Kampala ne Wakiso ebisusse okutimbula ebipande by'aboludda oluvuganya gavumenti kyokka ng'ebya NRM byo tebikwatibwako. PFF egamba teetadde ensimbi mpitirivu mu kukubisa ebipande eby'abantu baabo bavuganya ku bifo eby'enjawulo nti wabula kikwasa ennaku ti ebipande ebyo bwe bitimbibwa ate bugenda okukeera nga waliwo ababiggyeewo n'okubiyuzaayuza. Amyuka omwogezi w'ekibiina kya PFF Harold Kaija asinzidde mu lukuŋŋaana bannamawulire olutudde ku luguudo Katonga mu kibuga Kampala n'agamba nti baagala poliisi ebeeko kyekola ku bubinja bw'abavubuka buno obugenda butimbula ebipande byabwe. Naye twagala ogamba poliisi kola omulimu gwo kubanga ekintu ky'ebipande ebyo naddala ffe opposition obusente beera nzibu twabawuddemu ataddewo n'etteeka erizibuwaza ngeri ki omuntu gy'akuŋŋaanya ssente nti wofuna akasente kange n'enkuba ekipande kyange kireke kikaddeyo bukaddi naye nze bw'okiyuzaawo sina ssente gye nziba ssente so nti ebipande ebiyinza okuleeta akatabangu. Kaija
mu mbeera y'emu avumiridde engeri abavuganya ku bwa pulezidenti bw'eggwanga gye bayisibwamu mu byalo ng'abamu baweebwa omwagaanya ne batuuka ku bantu baabwe naddala mu bibuga kyokka abalala poliisi n'ebateera emisanvu mu kkubo. Kubanga abantu bakutegeere bakuwulire naye kati wano olwaleero bakugaana ndowooza bana tetuga nti buli presidential candidate afune kacopa kamubuuse kamujeeka kamutuuse wagenda okwogerera n'abantu naye ekyo abantu abavuganya mwami Yoweri Kaguta Museveni tebalina busobozi bukola kintu ekyo kyayagala kubanga mu bisaawe gy'agamba mwami Museveni akozesa ssente za gavumenti ayina biroole ate ayina n'obusobozi obulagira zitakisi ne zibbaasi kampuni za zibbaasi okugezaako okukola ekintu kyonna ekiremesa omukulembeze okusinkana abalonzi.